Omuganda agamba okuzaala kujaagaana, naye ate ku ludda olulala okuzaala kubeera wakati w'obulamu n'okufa. Kino nno kiva ku bulabe obujja n'okusumulukuka kw'abakyala okusinziira ku kiwandiiko ekyava mu kitongole ekitwala ebyobulamu mu nsi yonna mu mwaka gwa 2017 kyazuulwa nti abakyala 29.5 be bafa olw'ensonga ezeekuusa ku kuzaala abaana, era ebiseera ebyo kyateeberezebwa nti ebitundu 94 ku buli 100 kyatuukawo mu bifo eby'abantu abali mu mbeera etawoomya ttooke. Naye ate ekiwandiiko kye kimu kyalaga nti embeera eno yali esobola okwewalibwa singa wabaawo enkyukakyuka mu mbeera z'abantu ze bayitamu. Olwaleero twagala tutunuulire endwadde ey'ekikulukuto. Eno nno nayo yeekuusa ku mbeera y'abakyala ey'okuzaala mu nsi yonna. Something I would like to say is that the fistula problem is a real problem. Obulwadde obwa fistula kizibu kya ddala si mu Uganda mokka wabula ne mu nsi yonna. Abakyala obukadde 2 be batawaanyizibwa ekizibu kino ekiseera kyonna. Buli mwaka abakyala abali wakati w'emitwalo 5 n'emitwalo 10 mu nsi yonna be balwala obulwadde buno obw'ekikulukuto obuva mu kuzaala, era nga kye kimu ku bisinga okuvaako okufa kw'abakyala mu nsi yonna. We twogerera kisuubirwa nti abakyala abakunukkiriza mu bukadde 2 nga bano bali mu myaka egy'ekivubuka mwattu nno bawangaala n'ekirwadde kino eky'ekikulukuto, era nga kiteeberezebwa nti obulwadde buno businze kweriisa nkuuli mu mawanga ag'Abawalabu nga kw'ossa n'abo ababeera mu bbendobendo lya Ssemazinga Africa, era nga kiteeberezebwa nti mu Uganda abakyala abakunukkiriza mu 7.5 babonaabona n'ekirwadde ky'ekikulukuto. Naye nga tetunneeyongerayo, twagala tusooke tumanye ekirwadde kino eky'ekikulukuto kye ki? Is a hole which is made between the birth canal and the bladder of a mother. Usually it is caused by obstructed labor. That means that the baby is stuck in that. Fistula kibeera ng'omuwaatwa ogwewomoggola wakati w'ekkubo muyita omwana n'akawago ka maama. Omuwaatwa guno gusobola okuleetebwa singa maama afuna okutaataaganyizibwa mu kufulumya omwana oba singa alwawo ng'alumizibwa mu kiseera eky'okuzaala. Fistula akwata emyaka gyonna. Ate fistula ono wanjawulo. Waliwo omuntu atondebwa ng'alina fistula oba kye tuyita congenital cause, nti yatondebwa naye nga waliwo eweegatta. So n'oyo akazaalibwa asobola okubeera n'ekikulukuto. Waliwo abafuna fistula olw'okuba nti baali balongooseddwa, kaŋŋambe nagenda okunzijamu n'abaana naye ate ne bafuna obuzibu nga balongoosa, akawago kange ne kafuna obuzibu. Oba oluusi waliwo abafuna kansa, kaŋŋambe nga bawulira kansa wa lumagwa n'abaana, kansa w'ebyenda, kansa w'omu lubuto. Kansa oyo asobola okulya n'ayingira mu kisawo kiri eky'omusulo n'obukyala, omukyala ono n'afuna fistula ku myaka gyonna. Ate waliwo abakyala oluusi bambi abagenda abafuna obukosefu mu violence, nga betuwulidde nti mu budde buno waliwo ebikwekweto bibadde bingi, amasasi gakubibwa, abantu oluusi ne babafumita. Kati mu violence eyo tumanyi omuntu bayinza omukuba amasasi ng'adduka mu ebya lockdown, essasi ne ligenda mu kifo ekiyinza oleeta ekituli wakati w'ekisawo eky'omusulo n'obukyala. Ekyo nakyo kiyinza oleeta fistula. Oba oluusi n'agwa ku kiti oba ekiso ne kimusala, ekituli ne kibeerawo okusinziira ne kibeerawo mu bukyala n'ekisawo. Ekyo nakyo kiyinza oleetera fistula ku myaka gyonna. Kaabe mukadde, kaabe muvubuka, kaabe mwana muto. So ensonga nnyingi eziyinza okuleeta fistula.
ate n'abakyala abakulu abafunye olubuto mu myaka emikulu kaŋŋambe omukyala tazaalangako ku myaka 4-3 n'afuna olubuto lwe olusooka. Olubuto olwo lubeera ng'olwoli ow'emyaka 15 era tulutwala ng'oluli special nti complications oba obuzibu buba bungi nnyo obusobola okubeerawo nti n'okuzaala kuyinza okuba okuzibu. Oluusi abakyala bano bayinza okufuna obulwadde bwa sukaali nga bali lubuto, omwana ono n'abeera munene nnyo nti bw'aba amusindika n'aleetera obuzibu buli obw'okufuluma, omukyala ono n'afuna fistula. Ate oluusi n'amagumba ge galina engeri gye gakyuka buli mukyala lwakula nti agaali badde agali mu biseera eby'okuzaala gagenda gakyuka okwetegekera emyaka giri egy'ekikulu nti engeri gye gagaziwamu gagenda gakendeera. So omukyala asobola okufuna fistula oba ekikulukuto ku myaka gyonna. Ate abakyala bangi basobola okupasuka ku myaka gyonna ng'azaala, wadde mukulu wadde muto. N'ow'emyaka 3 oba 4 oba 3 oba 45 asobola okupasuka. Kati engeri gye bamutunze n'engeri gy'alabiriddemu okupasuka okwo kisinziira oba kiba kyankizo nnyo ku ngeri gy'anaawonamu. Bw'aba tawonye bulungi asobola okufuna fistula ow'obubi obuva wansi. Mu mwezi ogwa Muzigo mu mwaka gwa 2020 ekitongole ekitwala ebyobulamu mu nsi yonna World Health Organization kyalangirira ng'obulwadde bw'ekikolokoto obuluma abakyala bwe busobola okubeera nga bwewalibwa era nga kino kisobola okubeera nga kituukirizibwa mu ngeri ey'enjawulo okugeza nga okwewala okuzaalira ku myaka emito, okwewala obulombolombo obumu obukolebwa mu mawanga ag'enjawulo okugeza ng'okusalibwa kw'abakyala okw'ebitundu eby'ensonyi, nga kuno kw'ossa n'abakyala okunyiikira okukyalira ab'ebyobulamu abakola ku mbeera z'abakyala ez'enjawulo. Olutalo lw'okulwanyisa ekirwadde ky'ekikulukuto lwe lumu ku ntalo ezisinga okuba ennene ensangi zino olw'enkovu ezirekebwa ku bakyala mu biseera eby'okuzaala. We twogerera ekirwadde kya ssennyiga omukambwe oba kiyite kya COVID-19 kirabika nti olutalo luno kirulinnya ku nfeete. Olw'obukambwe obw'ekisennyiga kino kiteeberezebwa nti obukadde obukonokkiriza mu 13 obw'abawala abato bwandituukawo mu mwaka gwa 2030 era nga kiraga nti wajja kubaawo okusindikirwa ku kisenge mu byenfuna ekinaavaako okweyongera kw'ekirwadde eky'ekikolokoto. Mu budde obwa COVID bawala baffe oba abaana baffe bazze nnyo ewaka ate ng'abazadde oluusi tetubawadde nnyo time ey'okubalabirira n'ebikemo bingi ebizzeewo nti embuto zirabikiddwa nti nnyingi ezeeyongedde mu baana abato mu bifo byonna ebiri urban ne rural ne peri urban oba ebyalo ebibuga n'ebifo ebiringa ebibuga. Abaana bangi weebali ate bazze nnyo mu nsonga ez'ekikulu ne bafuna embuto zebateetegekedde ku myaka emito. Abaana abo katugambe mu mpapula ezifulumidde naddala abantu baffe baziwulidde nti mu bifo bingi kaŋŋambe ebifo by'omu Busoga, ebifo by'omu West ne wano mu Kampala mu Central, ebifo byonna tufunye embeera nnyingi nti abaana beeyongedde nnyo. Ensonga ey'abaana bano okubanga bafuna fistula nti bwe bafuna embuto oluusi balwawo okujja mu malwaliro. COVID erina engeri gye yaleetamu transport system oba entambula nayo okukendeera nti abaana bano tebaafuna nnyo ngeri gye bajja mu malwaliro naddala mu byalo. Ate ekirala nti bwe baafunanga embuto abaana bano abafunye embuto kuba tukyali mu bbanga ttono betulabyeko, abaana abo naddala abazadde bazze late nnyo mu ddwaliro nti bazadde bwabwe oluusi bagezezzaako batwala ewa mulerwa oba ewa mulirwana oba abamu bagezezzaako bo bennyini beezaalisa. Tulina cases zetulabye nga oli yagezaako okuzaalisa omwana naye ate n'amulemerera n'ajja leeti nti tulaba nti risks ez'omwana eyo ofuna fistula nnyingi nnyo.
ate era tukimanyi nti abaana bano baba bazaala abamu bayinza okwetaaga okupasula. Kati omuntu yenna aba apasuddwa aba alina okubeera nga asomeseddwa engeri y'okulabiriramu ekyo awo wetupasudde. Engeri gye kiri nti abaana oluusi babeera bato, bayinza obutafuna bukugu obwo kwerabirira bulungi nti akatuli kali ne kafoominga n'atandika okufuna obukyafu oba obubi okumufulumamu nga buyita mu bukyala. Ye fistula ey'obubi etali ya musulo wabula ey'obubi obuyita wansi. Ezze nnyo naddala mu baana bano engeri nti tebamanyi ngeri yakulabirira okupasula okwo kasa tuba tumaze obapasula ne tubatunga. Ate ekirala nti abaana bano tebeesalirawo nnyo. Abaana bano abafunye embuto ennyo tebeesalirawo nti wagenda mu bufumbo oluusi ayinza obutasalawo kikyayagala nti afuna mangu ekisinga embuto, ate ekirala tafuna buyambi bw'amaanyi naddala wadde nga abwetaaze okuva eri omwami oba oyo amuganzizza. Ekyo kireetera okuba nga tali empowered oba talina ngeri yekennyini gyasobola kwerabiriramu okupreventinga fistula eno.